Enteekateeka z'olukungaana lw'abaweereza ku Christianity Focus Center e Mengo Kisenyi siwedde. Okusinziira ku bateesiteesi nga bakulembeddwamu Bishop David Kiganda ne Pastor Cindy Kiganda, olukungaana luno lwa mulundi gwa 21 era nga lwakumala essabbiiti nnamba okutandika ne Sande eno. Olukungaana luno oluli ku mulamwa gwa Oli Mwana Waani lugendereddwamu okusoomooza abaweereza ssaako n'okubazzaamu amaanyi okukola emirimu gya Katonda. Tugamba okwesoomooza bw'oba nga luwe kitatambula bulungi oluusi gijja nga guzze kuzzaamu maanyi. Kugamba byonna depending on what the Holy Spirit kyaba atuleetedde mu kiseera ekyo. Twasalawo tuteekenga advantage, abantu abamu bateekenga advantage ku conference eyo ebabeerere refresher course naddala abaweereza. Tulina abaweereza bangi, abamu bava mu byalo, abamu bava mu bibuga. Jjukira nti ekkanisa olwaira erina abaweereza bangi nga n'abamu tebafunangako omukisa kugenda mu Bible school, n'abalala nga tebafunangako omukisa kugenda mu Bible colleges. Conference efaana bwetyo ennaku 8. Ababuulizi bano bonna we baakumaliramu session 3 buli lunaku okumala ennaku 8. Mu butuufu ng'olinga yagenze mu Bible college, ogenda okubayo ng'osaza busaza, ogenda okudda mu kanisa yeewamwe gy'osumba ng'oyogera bipya byerere. Omulabiriza annyonnyodde nti abakkiriza abasinga bwe baba batuuse ku ebyo bye baluubirira mu bulamu, abazadde ab'omubiri n'ab'omwoyo ssaako n'abo ababayambyeko babasuula mu guluka, ekintu ekitali kituufu, ng'era omulamwa gw'olukuŋŋaana luno gwesigamye ku nsonga eno. Ekibuuzo kya Sawulo ekyo kinene nnyo kye yali abuuza Sawulo nti gw'oli mwana waani. Abantu bangi nnyo ku mulembe guno bayinza n'obutakyanukula, naye ng'amazima gali nti it means volumes. Kitegeeza volumes, oli mwana waani. Omuntu bw'otegeera ayamuzaala otegeera bw'aneeyisa. Kubanga sometimes nekyolifuuka mu society muno, obuwanguzi bw'olifuna oba failures olifuna nazo ziyinza okwesigama ku ani yali muzaddewo, ani yakukuza, ani yakumentalinga n'ebirala ebifaana bwe bityo. Bwe tubiza wano mu bigambo byaffe ebyolwaliro bye tuliko eby'omwoyo, tubuuza mubuulizi gwe akola ebyamagero, mubuulizi gwe atandisa ekkanisa ey'akabi, mubuulizi gwe azuukiza abafu, mubuulizi gwe atambuza abalema, mubuulizi gwe simanyi okiwulidde, weebale okuba ne radio, weebale okuba ne TV, naye taata we ani akuzaala. What should we expect? Tukusuubiremu ki? Ne ku mulundi guno ababuulizi b'enjiri okuva mu mawanga amalala bakakasizza dda okubeerawo mu lukuŋŋaana luno, ng'era essaawa yonna bagenda kutandika okutuuka. Bano bagenda kuva mu mawanga omuli America, Canada, South Africa, Malawi n'amalala. Bishop David Kiganda agamba nti enkuŋŋaana zino ziyambye abaweereza ab'enjawulo omuli ab'eddiini, ab'ebyobufuzi n'abalala okukulaakulana ssaako n'okwezuula. Tulina ebibala by'olukuŋŋaana luno, tulina abantu mu society betumentalinze oba betwamentalinga. Abantu mubawulidde nga batuwa obujulizi, mwe bennyini bannamawulire ennaku ezo mwali mugenze ku mikolo gy'okulayiza ne muwulirayo bammemba ba palamenti abagamba nti nze ekinyambye okutuuka wano, ekinyambye n'okuyitamu nenfuuka memba wa palamenti zibadde essaala za Bishop Kiganda n'enjiri ennungi gy'abuulira. Ndoza nammwe mbeewuliddeko nga mugenze mu ferry. Kati oyo y'omu ku bantu ebikumi n'ebikumi abaavaayo okwogera. Naye nga mu corporate world tulina abantu abagamba saalibadde kino kyendi singa saawulira ku musajja oyo by'abuulira. We have gained a lot from the previous conferences. You had I joined when we had the previous conference. I remember so much of the last year, the 20th annual ministers conference. It was one of the powerful again. We have seen a lot of fruits. There is unity, there is commitment, there is growth in the church. There is growth in the church. People are growing spiritually. They come expectant. People travel from different areas, just come to be blessed. So there is so much growth when we have such conferences. Okuva mu mwaka gwa 1995 enkuŋŋaana ez'ekika kino zizze zibaawo, ng'era buli lukuŋŋaana luzze n'omulamu ogw'enjawulo mu kaweefube ow'okutereeza omubiri gwa Kristo. Ku lwa Kingdom TV, Madri Nabukeera, amalindiriro. This is Kingdom TV.